Oshege katulinde PSG no problem olunaku lugenda kubeera lwakumeka olunaku lugenda kubeera lwa mukaaga ngenda kuzomezaaga essaawa ezi nja kukubira essimu kugambe muganda wange kiri kitya njagala omupiira guno nzijje tugulabire wano jangu tugulabe ne tokaaba ngenda kuwagira PSG oyinza owagira Arsenal kisoboka ekyo tokyogera nakukyogera tolaalika. Yes, abatulaba mu nnaku Robin Media mugamba mutya leero tubasazeeko olunaku lwa celebrating ga Arsenal mwena abali ku social media nsubira mutamiddwa kiki ekigenda mu maaso naye kati tuneeyongerayo njagadde mbulireko ku basponsor baffe abaproguramu yaffe negenda mu maaso ng'asookera ddala ye Ziada Beauty Salon era nga wetusinzidde olunaku olwolwaleero kabaka mu kukola enviri z'abakyala bonna oyagala kukola njala nga ng'omukyala tugenda mu Yidi mujje babakoleko bannange. Basponsor baffe abalala waliwo Homeland bakabaka mukola visas ne wabaawo Dream Homes okitegeera Dreams Holiday Homes abo babeera ne short stay woba oyagala kusulako wabweru okoya accommodation enamba tugitaddewo wansi ne ba search colors ba search colors nga abo bakoteeka bifaananyi eno ndowooza search colors yagikola so yabeera direct yabeera Kampala naye nga bino byonna babikola nga bulaba omukulembeze wano waali ku saati eyo babikola n'okusembyayo Mpombo restaurant wangamba n'okutwala kabaka mukufumba emmere era agali abo ku Mpombo mba mwewuunya batono abannayuganda abalimba batono nnyo ndowooza ayinza okuba 1% etalyangako mmere yes kakati olunaku lwolwaleero simanyi oli wasena mpulira social media entamye era ntatine video ku YouTube I mean ku TikTok yange buli wo scrollinga Arsenal mulinga nga batawangula ngawo ku kikopo kiki ekibaleetedde okucelebratinga kumpi week namba mulemereddwa okulekeraawo okucelebratinga osobola okumbuuza ekibuuzo ekyo ng'oli mu mutima ng'oli mukkakkamu oba kubanga ndabawo obutali bumativu bwo si lwakuba nti bikutamye kuba tebikunyumira just omanyi obuzibu bwe tulina buli bwe buti eno Arsenal yemu ku ttiimu esinga okuzannya obulungi omupiira mu Premier League onfuna bulungi naye yemu ku ttiimu esinga okubeera n'abajjonkezi ba ttiimu naye tebajagala okugeza Arsenal webesamba omupiira ebesamba Man U ngesamba Chelsea ngesamba Liverpool ngesamba Man City kati obuzibu tubadde nabo ffe Arsenal omanyi bata silent majority ebyo sebyo nze sibimanyi kigambo ekyo tantama okuntamulira yeso njakubuulira oba okyagala oba tokyagala ogenda kitegera lwaki nti Arsenal ebadde n'abawagizi ng'abamu olw'okuba tubadde tetutwala mikopo oba nga tetuwangula naye ng'omupiira tuguzannya olwo omupiira logutukesya negutama olyaga bannanga Arsenal ng'awuliza mulize naye nga ku mutima agikola ki ajagala kati nakakkana Arsenal bwe yabikoze abawagizi bonna ne maama ne taatawo bonna abaali basirika nga baabula bakomyewo kati okitegedde so si lwakubanga gwe bikutamye just olina bubeezi nnooma ku mutima sirina nnugu naye nze ttiimu yange weeri kisusse bannange yogera ttiimu yo leero mucelebrate ttiimu yokuswaza ndi wa Manchester United exactly teri ayagaliza yamu ne kuzaala ndusi tewaliyo wa Manchester United awulira sanyu nga Arsenal tutte kikopo era bino byonna bye tuli mu kukola ekisooka mmwe mutugamba bwe twawangula bwe twagoba ne tusanyuka nti musanyuse nga abatutte ekikopo onfunye bulungi oba nfuna kyenkunyonyola bwe twawangulako ku mupiira tusanyuka basanyuse nga abatutte ekikopo tukitutte kakati ate muwogera olwo ne yagambye kingisa mbwe essanyu nga mulikekkereza kitegeeza kingisa ate nasiima na kusiima ku ssanyu lye tulaze kankubuuza omanye ebikopo Manchester United byonna bingi ebya Premier League bingi naye ate tebinkwata kumanyi lwaki nti embaga tekoma mu makaago tekoma kubeerawo ku mwana omu ne bobeera n'abaana abiri era bonna ne banjula abaana abiri era osigala osanyuka kyekimu ate ffe kitwewuunyisa tuzze tuwangula ebikopo nga Manchester United okuva ddi kati okitegeera tulina ebikopo 15 bya Premier League tekyakola makulu kati oyo mukazi mukadde ku kyalo twogera ku muwala omuto alina ebbere tutu erikyasongodde akyalina evvagiri gwe twogerako tetwogera ku mu abakazi abakulu abakadde nga temukyalina nambeerera zagenda dda
Okitegera mwasigala zinyumya omanyi Man U Manchester United mwasigala omukazi omukadde ku kyalo agamba atya buli walabe ekiwale ekite kibigula akabina ngagamba naffe twaliwo omanyi ku kitoko kuliko ebintu bisatu kuliko oluwombo olulagala n'essanja oba oli muganda byakunyonyolo jja betegeera nti ebiseera oluwombo luba lweyagalira oba olulagala kuba olulagala luba lweyagala bwelweyagala nga luga kati bino ebisanja nga bigamba naffe twaliwo olwo bya bikolima kati oluwombo nga lwolugamba naffe tukola ki tujja kati sawa leero Arsenal lwe lulagala luli mu kweyagala kati mmwe essanja aba Manchester United muli mu tunyonyola totwala ebikopo 8 totwala Champions League kati bate munona timu kya mu Premier League era we twatwalira era twali tutegeera nti twa celebrating to that extent kulemera olaba kankubuliyeko kye uliriza kamu traffic jam e Kampala afuse traffic jam lwa Arsenal abantu tebakyakola amaduuka bagagadde lwa Arsenal kikulaga ki muggwe mundowooza kikuwaaki okay mutsoke mwawangu naye waliwo ekisuka kisusiza anti wuliriza people started complaining about Arsenal ngani gwa complaining because oli hater okitegeera teriyo wa Arsenal ina noma wabula gwa Man U go singo kuba ne bias ku mutima usoke mwejja kakasajja ku mutima mukirize nti eno season yafe ya mwejja next season bwebeganye ne tubaddamu no problem okategera ekiri kikopo muli mu timu amakumi ameka abiri ekikopo bakigabira omuntu mubadde muloza bagenda kisalamu namwe babaweeko mulinde ekyammwe kijja kubanga Arsenal okutuuka awo kubadde kukola kwayo nnyo okutuuka awo lwansonga zaali timu amakumi ameka abiri Arsenal yatutte ekikopo kiriza ogaane nti ffe tuliko ate tatugenda sanyukira mwaka era tugenda sanyuka essanyu lya nnaku 3 liggwe tudde ku birala Liverpool ye defending champion tetwagira terina bawagizi botula mu kibanda mubera bawagizi bameka Man City ze wangule ekikopo teya celebrate ina bawagizi bameka andi ogambye muno sanja kukitanda kukitoke kuberako olulagala kuberako essanja kuberako noki kuberako n'oluwombo kati bali na luwombo tebanafuuka sanja naye kati eryo sanja kati sawa ya leero Manchester City sanja lwansonga Arsenal lwe lulagala lwatutte Premier League ffe tuliko tuleke tukole betwagala tuleke twekole betwagala no problem kubanga Arsenal si timu yo togiwagira tosola jagala tojjagala tekiribeerawo oyagale Arsenal nganze wesagala Man U tera Man U bwe batutte ekikopo nze sisanyuka era nawe musanyuka nga abasanyukamu kubanga si timu yange okitegera kati Arsenal ebyo nkimanya abamanyi ekibogezero na mutima mubi nge futwa na futuizi muleke Arsenal beyagale ate okuba mugenda kubona nnyo kali mulina obuzibu mwembako za kubakugira ku mabina lwasonga nti tuyiza natwala Champions League temugenda kwetta bwira bintamye bwe tubiraba scrolling oveewo kati kukyoba okola okimanyi tondayo ka app ko akataliko ba Arsenal mukabireko mukaba Man U era nze bannange for you page yange mpulira ng'entambi buli Arsenal bijazi mpulira nkoyo bira bantu kati obuzibu obuliwo togirinaako kumanya TikTok social media sigwa gitandikawo kati kyokola jako data obeere nga tobiraba nga tolaba kintu kyonna kati kana akadde ka Arsenal fans baleke banyumirwe lwaki brother omuwagizi kiki kyafuna ku mupiira kubanga omuzanyi w'omupiira asasulwa ssente era abakola business omuwagizi anateekamu kinene nnyo kati omuwagizi bwe bakuba ne bafula ekikopo lyessanyu lye Arsenal tuleke tubadde tumaze emyaka 2 mu emeka mu ebiri ate si ffe tusinze mu nsi yonna ba mu Premier League okumala emyaka emingi okugeza Chelsea yamalako emyaka 5 nga tetwala ekikopo kya Premier League Man City yamalako emyaka 4 nga tekitwala Man U timu yo yamalako emyaka 4 nga tekitwala neddamu nemala emyaka emirala 26 ngera tekitwala kati ye timu esinga okubanga yemaze emyaka emingi nga tetwala Premier League erina emyaka 13 nfuna bulungi kyokka ekikulaga nti Arsenal timu yanjawulo ate era yankizo ne mu timu ezisinza okulwawo okutwala ekikopo tetuuse lwansonga yakomye ku myaka 22 ayasembyeyo okuba n'emyaka emitono yali ggwe myaka 26 kati olina 13 ani aba asinze kitegeza nze bampita kazimenya nze Arsenal najja kubalumya kichwa okitegeera katulinde PSG no problem olunaku lugenda kubeera lwakumeka olunaku lugenda kubeera lwa mukaaga ennaku z'omwezaaga essaawa ezi nja kukubira essimu kugambe muganda wange kiri kitya njagala omupiira guno nzijje tugulabire wano jangu tugulabe ne tokaaba ngenda kuwagira PSG oyizo wagira Arsenal kisoboka ekyo tokyogera nakukyoge tolaalika anko kati kankubuulire naye ogwo ngusiba bagenda kubakuba
nkugambye ne guno gwennyini mubadde mugusiba bameka waliwo ne bagenda okutemako emikono nga bagamba nti Arsenal mutwala Premier League baguteme lwaki osibe byekisi okumanya abawagizi ba Arsenal bawumba tuntu mbadde nsuubirayo omuntu okufa nti yeetuze olw'essanyu ate bamwadde mukawe babakuba abantu ne beetuga ne bafuba busirwa ate kati ate ofuuta essanyu essanyu ate essanyu werittira ng'oguddemu accident ng'obadde ossanyu nga ne kati ate omuntu weetuga otya nonga nti neetuze lwa ssanyu oba mulala okujjako mwabamanyi muyinza okwetuga tukoogedde wano olwaleero luno enkya bagenda kubaako omuwagizi wa Arsenal gwe babi nga yafudde accident no problem kyonna kyanaaba afudde naye bagenda kubaayo gwebabi kati kankubuleko kino kimu okufa buli muntu ng'ate owamaaniyu gwe mujeekera ye tafudde understanding bwaffe buwerawuliriza bulungi gyomulaza njagala obeera omusajja omukulu ategeera ensi eno teri muntu ali mu nnaku asobola kugwa mu accident ekisooka oba otambula weegendereza okitegedde kati ono Arsenal lwaki asobola okugwa ku accident lwakuba essanyu lijja wabeere ku piki emukube kati gwamaaniyo ogenda naweera mu nnyumba okimanyi mutya nofuluma kati wabweru era bino byonna obyogera kuba okimanyi likyaliwo naye muli awo mwenna mulina fiya ku mitima efutubizi mugati Arsenal bannaye tutamye ebatamye kubanga essanyu erisusiza ekyo gye bayita Arsenal n'ate tayaboogeddeku koki wa Arsenal Uganda yemu ku nsi yonna yemu ku nsi ezimu kuzisinza okuba n'abawagizi okulaga obuwagizi n'essanyu nga Arsenal tutte ekikopo kya Premier League tugenda kubayeekera olunaku lugenda kubeera lwamukaaga saawa 2 gamba nedda toga tugenda kubayeekera tugenda kweyongera okubayeekera kuba mwatuyeekera okuba season yatandika mutuyeekera waliwo embeera eriwo mu Uganda oyambadde pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu gwenjagala ennyo bwe tubeera e Uganda tebakkiriza dde abantu abasatu abana okutambula baleetawo embeera oba simanyi bino teekaki simanyi mukuŋŋwanyi temulina simanyi mwetaaga mbwa simanyi mwetaaga biki tulaba Arsenal babulookinga amakubo ekyo kimu tebalina lukusa tijje basabya lukusa ebyo bibiri baserebulatinze bakola processions nga bwe bazigaana nga gwe omuwagizi wa mani omuwagizi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ekintu ekyo tolaba nti gavumenti ya Uganda yeekubiira saagadde oyogere ng'olwokuba oli wa Arsenal ndi wa Arsenal era essanyu lyonna ekintu ekyo gwe tokira nti kyemwakoze kikyamu okusinzira ku mateeka ge Uganda ekyo sife twakikoze gavumenti ya Uganda ebyo byeyagala ofuna bulungi omuntu buli wabeera mu ebyo tagenda kubeera na budde bulowooza ku nsi yaabwe talina budde bugenda kulingiriza ntebe ya Museveni that's why babawadde n'obukumi n'amagye weegeri gabakuuma okitegedde nti ki essanyu abantu kati mu essanyu baalisigazaawo kati yo gavumenti bwe mukola ebyo ne munywa obwenge bwammwe ne muli obuyirungi bwammwe talina budde kuba teri mutamiivu agenda kudda kulowooza ku gavumenti kati abo abali mu ssanyu gavumenti ekimanyi buli nesobola bakola ki tebalina budde mugenda giringiriza kyova olaba bagiwa ki ne gwe yogera ku tteeka simanyi abamenya ennyumba oveyo olabe embooko ne ttiya gaasi ebyo awo we tutuuse naye nawankubadde ndi musajja wa Arsenal era ajagala nnyo Arsenal naye serabira ggwanga lyange Uganda nawo weriraga era ebimu ku byasinze okunnuma nawankubadde twawangudde ekikopo era twasanyuse nti lwakuba nti kati kino kyagasa aba NRM n'abalala bonna tuli wamu mu embeera y'okusanyuka naye jjukire nti baleka ebintu eby'amakulu ebibagattako ebisobola okubaako ekintu kyonna ekibayamba ne batabitunuulira nnyo ebintu ebitalina makulu nawankubadde okutwala ekikopo ky'amaanyi naye tekisinga muntu gwe bagenda kugoba ku ttaka tekisinga sukaali n'amafuta ge bongezza nti tulema okuvaayo mu bintu by'amakulu ne tuvaayo mu bintu by'ekisirusiru lwaki nti gavumenti eno kati ate yo yalabyewo opportunity lwa nsonga tulina ekifaananyi ekirala kituwooleza abasajja bali nti bo kati wano gavumenti ebalaga nti tetulina badikiteta kubanga abasajja tubawa n'obukuumi kubanga ebintu byonna byonna ebyamakulu bizze byapeningawo nga tetubifaako tulaba wano tubadde ku mbeera ya bali banguzi amawulire gonna gasaanikidde ku Arsenal nze kyobula tebyansanyusiza ng'ogyeko simanyi ndi wa Man U amawulire gonna gadaivatinze gali ku Arsenal social media Arsenal TVs Arsenal ani Arsenal nze mpulira bintamye n'okuntama bwe bijja kutama oba bikutama oba tebikutama saagala oyogeze nnooma njagala ogambe ekituufu kiri nti kati kankugambe ekyo nti bw'oba oli muwagizi mutuufu wa mupiira kati njagala tukakkanemu bw'oba oli muwagizi mutuufu wa mupiira
waliwo time gy'otuuka n'ogamba kati eno season yamu ekituufu ze Man U sigyagala naye ate time waliwo time wetuuka netwala ekikopo era nzisola nnoma babaleke basanyuke kuba ke kaseera kabakakopo bakawangule kubanga bachampion bye batwala ekikopo ekyo ekikopo tebakigaba bugabi kitegeeza bubadde maanyi go nakukola nnyo kukutuusa olaba PSG yatwala Champions League nagisabira nnyo kubanga lo season gyetwala Champions League ng'erina buli muzannyi alina Neymar ng'erina Mbappe ng'erina Messi ng'erina buli kika kya muzannyi ng'etaddemu ssente nnyingi ng'erina ne Ramos gwetwayitanga security wa defense mu Madrid ebiseera ebyo naye bw'eba yateekamu ssente nnyingi kitegeeza yali erina okuggyayo ssente zaayo kati Arsenal ekoze nnyo okusobola otwala ekikopo ekyo sooka okikkiriza ogambe abasajja bakoze Man U gwe bubadde bunafuubo obubadde bukubeeza mu ky'okumi n'abana n'eky'okumi n'ebatatu kati okoze otandise okujja mu liigi z'ababinywera nti kati bakubalira mu bana abasooka luli obadde tozanya era lulize mbadde Man U bwenjogera nga natuukana ekiseera sikyakujjonkera lwa nsonga olina liigi gy'obadde ozanya nga yiyo kati tusooka tuzze ebyo ebbali naye tugambe bwe tuti nti ekituufu bannansi baanyumiddwa kubanga okutwala ekikopo munyumirwe naye bafeeyo nnyo nga bwe banyumiddwa bafeeyo nnyo n'okufaayo ku bintu ebikwata ku nsi yabwe ddala nga bibagattako okitegeera okunyumirwa yesi banyumiddwa naye nga bwe banyumiddwa singa n'ebibakwatako ebyamakulu bwe batu bwe bavaayo ne beeyiwa bungi kukuba kuba Kyagulanyi abadde zzeeba abakoola ebbanga lyonna okitegeera naye bwe mubanga mu byessanyu muvaayo nnyo ng'ate tebirina nnyo kyamaanyi kyebibagattako ne mulekerera ebigatta ku nsi yammwe ng'omusajja akedde ku makya n'ayisa etteeka ng'etteeka ligenda banyigiriza okuva ku wansi paka ku wowaggulu then ekyo kiba kikyamu okitegeera so essanyu twaliraze naye n'obutali bumativu bwe buvaayo oba obuli bw'enguzi bwe buba nga bagize muveeyo mulage era obutali bumativu bwammwe tulaba Kenya wano Kenya oba obadde tomanyi kigenda mu maaso oba olabika okimanyi abantu b'e Kenya essaawa zino bali ku nguudo bademonstratinga lwaki amafuta okulinnya Uganda tolisangayo muntu yenna kati essaawa zino ebyokwekalakaasa oba babiviirako ddala sibanenya sibabulaminga nti tebeekalakaasa naye Abannayuganda basuuliridde nnyo ensi yaabwe nti ekino kimunyigiriza kitya asirika busirisi Uganda amafuta tebagalinyisa n'abagamba ulanga asigala awaka kati yensi naye gavumenti lwakuba nti gavumenti ebyo bwetu bwe twagala mugere ku makya munywa obwenge gwe si kijomanyekeramu abantu kusaawa 3 nga batamidde ez'okumakya kuba mutamivu talina kudde kugenda kulowooza ku ntebe ya Museveni ajogereko ki tasobola kwogera ku bbeeyi y'amafuta okujja kungira bongeza walagi ensonga ya Arsenal nga tugimaliriza bannange tubagambye tulina basponsa baffe tulina basponsa baffe ng'asookera ddala ye Ziyada Beauty Saloon namba weriyo mugikubeko bannange mujye babakoleko yini etuuse services weziri oyagala kukola njala buli kintu kyonna zi braids zonna bazirina okitegeera ate no ku sente poa okitegeera guys omukulu ono ojja mumusangawo abeerawo nnyo ku Ziyada Beauty Saloon akanamba ke naye osobola mukoonako okubeera nga bamuyita Kuzo Ranks ku TikTok kwali n'abalala bonna Mpombo Restaurant Dreams Holiday Homes Sekikalazi Homeland Agency bakafulumwa visa bonna bakuteeka mu ssente okubeera nga tubeerawo wano olunaku olwolwaleero tugende ku nsonga ya Ghetto Kids nze ku lwange si mumativu n'engeri Uganda gye handlinga mu talent oyo omuvubuka oyo yani oyo manager wa Ghetto Kids ataddemu nnyo musajja amanyi okwetega bulungi amanyi okukozesa kye bayita group ebyo bintu byakwetega na connections okitegeera naye Uganda nze ndaba Uganda nga government bandibadde oyo omusajja balina ne program namba eraga ebintu bye batuuse achievements nga Ghetto Kids zetuuseeko okusobola okubeera nga ba-inspiringa generation zizino empya ne zimanye nti no ekintu ekiyitibwa talent kya mugaso mu ggwanga gwe mukulaba okukwo olunaku lwajjo balerizinze video egenda okufeaturinga World Cup Bana Boy yagikoze ne Shakira ng'abadansa Ghetto Kids Uganda okitegeera gwe mukulaba okukwolowooza government eno kyekoze ku talent zonna generally kimala
oba nayo yefiriddeyo gwa nagamba nga bw'ogambye nti efa ku bigikwatako ani agenda okutwala entebe yaffe. Hati olaba mu nsi muno eno mulimu ebintu ebimu bye mulina okuvaako gavumenti namugyawola. Tulina ebitukiikirira mu Uganda nga byamaanyi katugeza nga Uganda Cranes. Nga bwe bagiyamba ki? Uganda Cranes bagitadde nga mwaka bagiteekamu kaliwa gwe kuba oŋŋamba ne under 17 yabaddemu. Uganda Cranes bagiteekamu kaliwa gwe kuba nga nti abasajja babateekamu kano nga bakulaga ne we basula nga we basula wennyini ekikomera kya ttaka nga si yabasula bubi. Gwe ŋŋamba nti Uganda Cranes we beesamba waliwo ne lwe bagenda mu Africa Cup oli ne sente ne ziibakuna ne bagamba nti bamanyi bwe Uganda Cranes egenda n'otutuuka waawe. Ebimu ku byandibadde bisookebwako teekebwamu ssente ettimu y'eggwanga ng'etwalibwa bweti ewakusula buli kimu nga okitegeera. Naye gavumenti y'e Uganda ebyemizannyo teyagala kubimanya. Bakiprotiki wano bagenda nga beegenderanga byabwe bakipulagati banzikulu dokasi nzikulu yagenda okunduka nga agenze kiikirira ggwanga naye n'atuukayo nga yeetutte n'okwetwala okitegeera. Tubadde wanono Mumbeja Abinacho simanya ya Abinacho eyawangula Miss Africa bikoze litya yeetwala bamwaniriza akomyewo okitegeera. Bwe byafaayo bya Uganda obadde tobigobera genda obigobera ng'obigobera abo n'abakasimuuma bakuba ebikonde nga bagenze kukiikirira Uganda bafuna ki? Tuconcentratinge ku ghetto kids. Achievements ghetto kids zeekoze teri ene entertainment oba group yali ekikoze individually oba group yonna performance mu ku stages ez'amaanyi zenjawulo. Ekisooka yakola oluyimba unforgettable lugenda mu billion za views ku YouTube. Ya performinga mu Britain Got Talent eyo stage temala galinyibwako ne bafuna ne Golden Buzzer. American Got Talent ya performinga mu Wembley performinze mu Grammy. Okitegeera bamitinze ba celebrity ba PSG ba celebrity ba PSG ba celebrity kyokulaba gwe mukulaba okuponza njagala concentrating ku ghetto kids teri yali akikoze mukulaba okwani government eno tugikubire golowooza government singa kale kaweteeke mu position nti gwe government abaana abo wandi badde bakolera ki sinzira ku kitone kyabwe ate kati nze engeri era gye siri government sijja kweteka mu ssaali abo naye nze ngenda kukulaga nti gavumenti kyekola kikyamu okitegeera yandibadde efaayo nnyo ku bannabitone naddala nga batwala eggwanga mu maaso okitegeera. Naye gavumenti yaffe eyo gy'olaba ogirabidde ebbanga eritali lya myaka 10 mulimu ebintu ebimu nga newooli byogera ne bookola otategenda kubiwulira okitegeera kubanga abaana ba ghetto kids kye bakola ky'amaanyi kya muzinzi. Gavumenti yandibadde ebateekamu ssente ng'ebafaako ng'abaana bamuvinga nga ba star okitegeera. Naye olw'okuba gavumenti yaffe teyagala kumanya yesu gwa nagamba yeefuula etabiraba kubanga bintu bingi byapeninzewo anko ng'ovudde ku ba ghetto kids bokka baakabi ne wali abantu ng'era talents nyingi ekikulaga nti bano abasajja ne booligera ku makya n'obakubira eŋŋoma n'okuba eŋŋombe tebali bikola ki tebali biwulira wabula ba ghetto kids nze jasinze bangera bawa bubi magezi. Kino kyokka kye bakola bakimanye nti omanyi bagamba atalina mukamwana yekamwana yekka ate nange ne bagamba akajja obunaku kemanya eriiso lyajja n'akakowekowe kaalyo era bunewo ba tolibise lolikola ki lyebikka oba omufunye bulungi nti bwe bagenda ne basinkana abo negenda kuba PSG legenda wa negenda wa bakimanye tebayinaayo omuntu agenda bayamba wabula bo bennyininyini katonda abo abantu bebatuusizzaako beeyongere mu maaso bagenda ku kimaintaininga bagenda kukikola wadde gavumenti tebafuddeeko ejja tuuka time ebalabe okitegeera tugenda gavumenti ejja kyuka ate ozegenda beerawo paka ejja kyuka tufune gavumenti efaayo ku byemizanyo kuba bireeta sente mutabanyaze nenaawe onyiiza mwana mutabanyaze ajja kujja naye ajja kugenda anko tebakulimba bunno abo basobola otufuga emyaka 7 tebakulimba nga n'abazungu batufuga emyaka 7. Yes, kakati ndooza ensonga muziwulidde gwe wenna ate namanya gano mawulire. Ghetto kids baakoze oluyimba video yafulumye nga bali ne Shakira nga bali ne Burna Boy oluyimba lwafulumye olugenda okufeaturinga mu World Cup lugenda kuba luperformingibwa ku final after first half ng'ewedde
eddakiika ze 15 bagenda kuba balupa Shakira atuwe ate era nga ajja natuwa mu kuggulawo okitegeera naye ng'abageto kids bagenda kubeera so video yafulumye erabika tennaweza ssaawa 24 naye eteekeddwa okuba ng'esusse million 10 eya views kuba nze nagirabye ku makyanga eyina 10 hours ngeri million 4.5 kale ssaawa zino eyinza okuba etuuse mu million 10 so achievement eriba geto kids tuba salutinga mwebale kwetega bulungi ne manager wammwe yebale kubanga aba oli awo ayina engeri gyatetenkanya abaana ne babeera nga bagenda viral bwebale tugenda kwogera ku Kalangwa omugenzi kansooke nkubulire kano Sozo property master tayogera ku nsonga ziruma bannayuganda ekimotoka ekisende ettaka newe kiyitaawo ekiba tekisenze lirye takyogerako owulira naye yavuddeyo n'agamba mbu waliwo kalica gy'ataalabangawo biseera biri emabega ezze ng'omuntu okufa ne baserebuleetinga anenya abanayuganda okuserebuleetinga omuntu atokyalinze abanayuganda era gyalabanga kyekibi ekikyasinze okubeerawo okitegeera ekyo kyakola ki tanenya biri bibi byonna gavumenti byekola abanayuganda oba oliawo byebakomplainingako naye nga terina kyekola anenya abanayuganda abaserebuleetinze okulabako Kalangwa ng'afudde kintu ekyo abanayuganda okuserebuleetinga Kalangwa okirabamu ki sotudde ku Sozo kusookera ddala Sozo agula bikadde agula kakyala niwagulu waffe tuyitayo mu kakyala market akulunda gasiya ate mu gavumenti ate mu Uganda tebakkiriza gasiya kati teeza okuba nga otunda gasiya olina okuba nga olina enguzi olina okuba enkwalaga gyokwalaga mu gavumenti osobola okuyisaawo gasiyawo bamugule kubanga siya abyebajjira talina bajjiro kitegeeza agenda n'akonectinga gasiya ate gasiya oyo gwagula ku bannayuganda abalemeddwa oba ontegeera nti eggwanga ye kati Sozo eggwanga gye likoma okubanga liriya lisanyule lwa nsonga tiriyo omugagga asobola tunda bintu bya mu nyumba okujjako ng'asodde bisuule ate era ensi gyekoma okubeeramu abagagga oyo gasiya teri abagenda mugula kitegeeza yayagala nsinjavu era ayagala gwe ng'oli yala oleta agatebeko ogamuguze obusente obutono agateekemu akasente katono nnyo ate agaguze omulala lyesanyulye okitegedde lwensonga lwaki tasobola kufa ku bannansi kubanga ye ayagala abantu bali baavu abijje ng'agulagula gasiya wabali abaweddemu ye ate asobola omuguza abalala batalina busobozi kuba omuntu alina obusobozi tosobola kugenda kugula bitebe bya Sozo ng'olina obusobozi olina serezo ki ekikutwale wa Sozo ogule ebitebe ng'osobola ogenda obagise ate ebikutwalewo ebiku nebyenje n'agamesa agavundu tosobola onfuna bulungi era ogenda n'ogula entebe empya omunaku yagula entebe enkadde omugagga agula ntebe ziri kwala limu giba oba onfuna bulungi era eyo mukakira makati osobola osangawo omusajja nga ayimiridde era ojja osangayo bakola bed space bagende wali obusobozi bwebagenda osobola kati newa Sozo aguza bayala ate era n'agula kubaye kuweddemu ofuna bulungi kati eggwanga buli gyali ku magwanga lindi matigga n'obwavu yeri afunamu ekyokubiri ye nga bwe yategekera ddi okubanga buli muntu alina okufa mu Uganda tulina omukaabira yagambye okusanyuka teyali takulabangako mu Uganda nga bwe yategekera ddi okukaabira buli eyafa kyokka buli afa mu Uganda olina omukaabira buli afa kikyabuwangwa bwawa omala gaziika ne bw'otamanyi oba musiru kale kankubuuze osobola nga oyitawo ku kyalo nga obadde oyina gy'olaga nosanga omufuna okyama omuziike era edda babikola tebakulimba teri yaziikanga muntu gw'atamanyi era baziikanga bakubyalo nabankubadde wali ebyalo 10 kubanga edda abantu babeeranga n'ebyalo byabwe ne bamanya nti ku kyalo ekiddako egindi waliwo omugundi yafudde tumumanyi kati gwe tosobola kuva waneeno n'ogenda ekyalinamuka ku kyalo kyotamanyi oziika omufu gw'otamanyi lwaki Bakalangwa basekererwa yes ensonga enkulu bw'osiga sere okungula sere bw'osiga ebijanjaalo okungula bijanjaalo Bakalangwa ebyo bye bafunye bibyo bye baasiga oyo Kalangwa 2016 yatta abantu mu kalulu ka 2016 ekayunga wano nga watwagira nanga bakunona mu nnyumba ne bakutta oyo Kalangwa ze nabeerako mu kalulu ka 2016 ngo batwagira nanta baba batwagira Kalangwa nga twagira Kalangwa nanta gakozi yaliwe nyale yes naye nga bagugula nate ne Kalangwa kati watwagira Kalangwa bwagira nanta banga bakutta
nga Kalango bakunona era kotuke Kalango kanemo Kalango namanya lwaki oteeka ensi ku bunkenke bwoti sawa ya lero bafamile balumidwa ne bakimanye nti ne family ya se oli musajja se bubogo naye yaluma kuba bagamba mbu yali okubatata se bubogo mbu okitegedde abbi amataka g'abantu agamazeewo wadde naye kazi mayiro na mayiro za ttaka abbi amataka g'abantu agakoze ki golooza be yagatwalako bawulira batya kati golwaki oyagala okuba omuntu omwonenkaba gyalina okukaabamu ossa abantu obbi abantu ate basanyuse muganda wange buli muntu anaakola ekikolwa mu Uganda kubanga bo tebalina maanyi gagenda kukwatako tebalina poliisi tebalina maje tebalina buli kimu wabula basigaza mumwa namaaso nti bwoseka bwofiirwa bo nga basanyuka nabo kaleka bakusavingira abo bo nga kibaluma nnyo okusinga ate bwe basse Kalangwa batujjanyiza abantu temugenda kutukuba mutukulire n'enkaba gye tulina okukolaki gye tulina okukaabamu oba onfuna bulungi buli muntu ayise obubi bannayuganda basigaza ssanyu bwofa omanyi bagamba envunyo girira mu katogo naye kulinda mu ntaana mu katiko naye kulinda muki wogirya no problem naye mu ntaana nayo nga naye okukolaki ekutuukira kati bano abasajja abantu ekyo basigala obbawa bwe mufa nga nabo basanyuka era ne ba NUP we bafera ba NRM basanyuka tobalabanga mbalaba kati ensi we yakolaki bwe yatuuka Kalangwa abadde ayisa bubi bannakayunga ebyaddala era ndowooza olaba ab'ekayunga babadde nga bakaba mu ssanyu olwo abakazi balabe olaba kati batukamu okugula abakaabi bafananyeko omusajja gwe nawulira kaaba baabu yali nga akaaba ku nnyimbe ng'asasulwa okukaaba kale olunaku lumu bajja bamugula tebamugulira mufu yabadde mukazi oba musajja yakabanga bannange mawoneseewo nga ibagaa ti musajja ate akabamu nga gwakabira olwedde yabadde musajja ate yakabira mukazi kati bana ba NRM babeera tuka ekiseera begulire n'abakaabi kati wuyo Kalangwa gwotunulira bonna babadde bamukabira ng'olaba basentinge bakasente waliwo omukazi yadde akaba ng'olabira ddala wala gimwerere sente ze bamukwate akabe watuka ekiseera mugule n'abakaabi angu ensi we yatuuka buli gye mukoma okukijjanya bannansi nabo gye bakoma okubasanyukirako nga mufudde ate atanandikira muntu yote fena tugenda kufa oba gwe obaani ojja kufa yes omusajja mumuwulidde mwe mwenna kino kibe kyakuyiga gye tuli bannange bw'oba okyali ku nsi lwaki okijjanya abantu kati Kalonga yagenze naki ettaka yalirese ate ebintu bya Katonda byonna bigenda ogenda kula investigation zigenda kuva ebintu era biba bivujjeko byedda ate okumanya ebintu bya Katonda bizibu teyamuganyize yadde n'otuukako omutole omukubi wadde akayiso wadde aka PPF olwakiri emotoka nemugatta emimiro nemugiragira nemugoyagoyawo ng'ennyama gye bakubye mugundi omanye eno wali ennyama gye bayita kabaabu baliwo amuntu tewali bamupisepisemu ebiri esatu Kalangwa kalaasi sibakuba mbu tuli basanyufu okufa tetwandisanyukidde muntu naye bw'otunulira mayiti eziri ku mikono gyo lwaki okkiriza obeere n'omusayi mu mikono gyo musayi gw'abantu oba ogenda kubiddawo ebikolobero ate era Katonda kino kyeyamuwadde naye okitegedde yes abannayuganda bannange temwerabira tuli ku Ziada Beauty Salon Ziada ng'eno yebakafulu mukukola enviri wano tokolera nviri mu kasana ojangu ono ka esika kufuuweko ebyokunywa weebiri enjala bakola kwegamba abantu wanyirira wali kamu waifayo osaza kimu yaman ojja owunyaka perfume omanyi bw'obeera mu musana omusana gujja kati omusana entwe bwe ziyitirira zengatta mu perfume kati yakoze akawowo aye n'okola biogas kati naye wano bwojja nga bwozeneka perfume ko oyingira osobola n'okwedamu newekubako nekkalala naye kati olwedde omusana olwedde gukutuumudde lwaki okkiriza okusibira enviiri mu mbeera embi sente zo aye n'ozira nga zikubonyaawo yes omusajja mumuwulidde ndowooza mukitegedde bulungi tugenda kwogera ku omweri tugenda kulonda sipiika tugenda kulonda NUP yaleese omwiri waliwo omusajja omu yanyumidde yagambye mbu ono Mbawu okuwangula obwa sipiika naye agenda kwesimbawo mbu kyenkanankana ne Jennifer Fulufiga okuwangula obwa Miss World naye mukundaba ogugwo olowooza ne Paul Mwiru okuwangula obwa sipiika tekyenkanankana ne Fulufiga okuwangula obwa Miss World ate ate obuzibu obuliwo obwa sipiika baba bulonda
siwe nga butulunda abantu ba bulijjo MP kicheza MP balonda wati owa speaker so guli kale nawankubadde omwe bukyali wange nze ndabanga atasobola kubulya ndowooza ate nga yentuufu kubanga olowooza ba NRM basobola okusemba wa NUP Africa speaker tekisoboka ate nga basimba obungi buki omanyi nagamba nti kuwadaawadako okitegedde bwekutagamba nti NUP terina gwesimbyewo naye abo abasajja nga baleese sipiika waabwe olwedde bamuleeta bulesi just basirwaka waane ngolwedde bamusalawo naddanga endobeera sipiika lwaki mbuno nga bakera kumakya mbuno nga sipiika wa parliament mbuno nga opposition kakati ngate mu opposition muli munaana nga bali aba NRM bali 14 owa musiru just ino kyolina omumanya kuno kuwagalawadako naye tewaliiwo asobola kubeera sipiika wa parliament nga siwa NRM era bwolaba kibadde mukama katonda wange tekisoboka abafuuse Miss World wallahi kubanga baweze akoze ebbina lyatalina ng'afunye n'obulungi obutaliiwo kati era NRM bweba erina omuntu waayo oyo direct yalidde kuba tulaba Robert Mao naye yeekulubiisizaku NRM olowooza Robert Mao aba NRM tebasobola muwandako ddusu era basobola omuwandako ddusu kuba naye alinga waabwe era n'abulya okitegedde era asobola okubulya kubanga waabwe katoloza akolera gwe Robert Mao ne balekawo NRM yennyini owaabwe basobola omumuseetinga ate kati oyo wano n'alidde owa sipiika yali wa NRM kusooka gwe bakajjako Mama Lususu yali wa NRM yali wefundisi kati nono omusajja yava mu DP waali okitegera yakyukakyuka awa biri kikuuma zanga teri ku nkumbi wowulira esaati ekuma tukayo ng'ekyolo ekyazigidde dda ono Mao nawe asiba kagerege wa DP we muyaayo jasi yayagala yasalawo DP gitattana buli omu abeerawo nga takyagyesigga DP gye mwogerako kuba yafa okitegera naye nga wa NRM ali indirect NRM oyo omusajja era asolokera ku makya n'alya n'owa sipiika okusinga ate Pomweru kubanga Pomweru abagenda omuwagira bonna bagenda kubeera opposition bonna tosuubira yadde n'omu wa NRM okujjako nabudde bagamba Nambooze yayogeddeko ono omusajja wa bano yaani wa NRM both yaani both kati Nambooze awo nesimukola ki nga yada Nambooze baida yavudde omanyize ndi wa mukono yenva naye Nambooze yagambye gwoyagala ntandika okujjonkera omuntu ava ku kyalo kyange jjukira both naye yazimba mukono ntandika okujjonkera omuntu ava ku kyalo kyange eyandinnyambye n'akaguudo kange kali okukanyiirako kolansi ntandika omujjonkera anti kati Nambooze awo nange musaliramu ekirimu bwe tubanga bwetto tulina okulonda then kitegeeza abantu tujjonkera babwereere kubanga tulina n'aba NRM betumanyi nga bava waffe ku byalo naye tetubawagira lwaki kubanga ebikolwa byabwe bya sitaani okitegedde oba sitaani talokoka okitegedde oba kyetegeeza mubagayimbo oyo wanaabeera sipiika kyogala Kadaga eweeyo ono yani ono omukazi yani yavudde kati Kadaga naye yakwata nnyo ku muheni ono Mama Lususu kyogala yonna ewawaddewo kolasi era kolasi tebajja kumukuwa Nambooze mpaso tugawogenda yingira NRM direct ningulwa kati muno Nambooze yagamba ne bwatuka mu ggulu nga bafudde ne batuka mu ggulu nga Museveni mwali Nambooze yeekandakirunaalifuluma kati yatandikadde okwogera ate abantu ba Museveni ate oluguudo lusinze oluguudo eggulu lusobosinga eggulu aleke kwebuzabuza ng'afukaala abantu bamugadde omusulo tegagona amazzi naku lwe balangirira both ba MP abasukka mu 300 emmotoka bazitunuza mukono era ngo ne Nambooze yatendererwa katagende naye tugamba nti kansirike sijja kugenda ngolo kye kimutwala nga basussa obungi bwe mukolo gwe basoose okulabako abantu abangi kubanga balese emmotoka ez'ebbeeyi manyi ez'obuwumbi awo Madamu Teacher kyali wange naye awo ogenda kwokya Madamu Teacher awo olabika osemera okukola ki waliwo ebintu ebimu ng'olina kusirika
abantu bakulonda ne bakwesiga era wadde mweru taalye muwagire wadde mweru taalye sigala ko ekyo sigala nga ku mazima ne bwoba ogasigaddeko otya nze mukwano gwange yagenda ne yeesimba kuba chairman w'abavubuka ewaffe mu Kiganda nga tusaala naye musiraamu nga waliwo n'omulala twakula naye agule nga musiraamu tubeera mu muzikiti n'atusaba akalulu naye nga agula amusinga abayaaya abaki abangi era nze nasimba musiraamu mu mugongo twalimu abantu bameka ne mugaba musiraamu ne nakusigalako bwomu nja kukuwagira bavubuka ne bangayisima yito swadde yina ne baga nedda ono musiraamu munnange gwenzikiririzaamu namusuubiza kati waki mpagira agure ng'omusajja buli kaseera abadde ensiiba wali kati gwe tugamba otya nti nno oba mwiri wanaalya oba taalya buli wa NUP oteekwa kuwa mwiri. Yes, ensonga muziwulidde bannange naba MP baffe ensonga muziwulidde muwe ba NUP muwe oba anaafuna abantu babiri ne temuwa wa NRM nga tumalize